ensangi zino ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu byeyongedde ng'okusinziira ku bakulira akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission, ebyenfuna gye bikomye okweyongera okukula, amakolero ne geeyongera okumerukawo n'okukozesa abantu abangi ate okutulugunya abakozi n'okulinyirira eddembe lyabwe nga tebasasulwa gye bikomye okweyongera. Mu lukungaana lwa bannamawulire, minisitule y'ekikula ky'abantu n'abakulira akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu lwe babaddemu enkya ya leero bategeezezza nti baakugenda mu maaso n'okulwanyisa ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'abakozi eggwanga okusobola okugenda mu maaso. Era nga Uganda essaawa eno egenda yeeyongera mu nkulaakulana y'emirimu era ng'emirimu egyo gye bakola gitwalira wamu ne rights zaabwe oba eddembe lyabwe. Hajjat Shifra Lukwago ayongeddeko nti baakukwatagana n'ebitongole eby'enjawulo ebivunaanyizibwa okusomesa abantu ku ddembe lyabwe kibayambeko okumanya kye balina okukola singa babeera bafunye obuzibu. Tugenda kuba nga tutunuulira nnyo gavumenti biki byetaddewo okulaba nga tutambulira wamu nayo okuyamba omunnayuganda okuddukanya bizinensi ye n'okubeera nga eddembe terityowoola mu ngeri y'okubeera nga yeekulaakulanya. Bernard Mujuni, Commissioner okuva Ministry y'ekikula ky'abantu, wano wasabidde bannayuganda naddala bana bizinensi okukomya ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abantu bye bakozesa n'ebirala. Olunaku lwa kwekubamu ekifaananyi n'olaba kiki kyenkola byenkola byokola oba bikwasaganya bulungi eddembe ly'obuntu. Abakozi bo obayisa otya, osasula misolo, abakozi bakola nga banaku oba nga slave labor, akola omwaka oba omwezi guwedde tomusasudde ate omugobe. Freedom Sime okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu atubuulidde ku ngeri ebyenfuna gye bikosezzaamu eddembe ly'obuntu omuli abakozi obutasasulwa, okukabasanya abakyala, okwonoona obutonde bw'ensi ssaako okukozesa abaana abakyali abato, kyagamba nti kimenya mateeka. Sexual harassment, abaana abandibadde mu masomero naye ng'osanga nga bakola mu mafactories gano, osanga nga bakola tulina mu saidi z'Ekaramogi eyo, mu saidi z'Ebunyoro eyo, abaana osanga basima goldi Kasanda mube, osanga bali mu birombe nga mu kifo ky'okusoma, eyo kibayita child labor. Kikulu nnyo abantu okutegeera eddembe lyaffe kuba bw'oba tomanyi ne bakuwa omulimu nga tolina contract ojja kuwa okiraba nti bakuyambye nnyo okuwa omulimu naye nga tolina contract. Bwe bakugo bosi avaayo engeri gya najja n'agoba. Mu mbeera eno balangiridde olukungaana olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga lugendereddwamu okutaasa eddembe ly'obuntu eryekuusa ku byenfuna erifaafaagana ng'entungo eyiika. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Gambuuze. Ebyo nga tubitadde ku bbali.